The newsroom, where untold story is revealed. Natuka kukaba ya au nenjinywegera nga sityamu ntya Mungu wange tewali yali awambye ku mwana wange nansaba $6 oba nenkagambako n'omwami wange n'akampa tekiri alete risiti nga akuwa $6 alete kakati osasene national ID yes anankapapula baba kunsaba risiti baba kumpa risiti yagenda kukola ki kujja ebiri anti nasweyaringa affidavit nekolebwa kwa nalina lawyer nga abo kukyusa amanya agali mu ID enkadde okufuna ID endala ng'eriko amanya ago genjagala kati mbagambye eri gundi gye bampanze yanga ka booklet kambulako naye bo basigazaako abo wano mu file ne mu system kati angambye bambikulidde nendaba nga mwendi naye nangamba fere tugenda kuwakana akali mu ki mu file yaffe wabula katukubeeri gye buva bakuwaakako kasitoba ngo kaliko nakisuyi zuula kazibwe gemanya agali mu passport yange gemanya agali kuki ndagamuntu yange eri eyamwizerwa yasazibwamu wagisazamu era nina endagamuntu etya era n'akatabo enkya bangambye bakampa akako oba okagala passport no as in kana kalaga naso yaringa affidavits yes tugenda zibateerayo anti kati tetwagala njwanjwa tubatereyo nti affidavits ekya ID bwe kitobe kikola ki kitambula alright Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusizaako mwenna gye mwangalira okubeera nga mutulaba wonna wotsinzirira okubeera nga otulaba bulungi. Amannya n'eddoboozi yenze Sakozi Farouk era nga Hajjat gwentudde naye wano ye Hajjat Zuura Nakisui Zuura Kazibwe. Kati goba omanyi mwezirwa Zuura Nakisui ebyo bibyo kakati nze gwendi naye wano ndine Hajjat Zuura Nakisui Kazibwe. So Hajjat tetuzze wano kwetoloola kubiri eby'omwana emboozi y'omwana yaginyumya ekituleese wano kubeera nga atema ebigenda mu mawulire byonna ebyomwogerwako era tusaba Allah akkirize Hajjat ono abiddemu nga we bitambula kubanga nambemu yajja n'akuwolereza wano ne bagamba nambemu yeekobanye n'abafere abayiseewo ebintu nambemu ali awo mukwano gwange nkola naye namuleeta ku fayiro yo nange nempuliranga linjokyezza ne baŋŋamba nambemu awolereza omukazi mufere omukazi bikijja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ava yabbayo simanyi Mexico biki kakati bannange tuli wano ne Hajjat naye nkwegayiridde tosala side beera ku side yo tobuuka ku leeni yo buli omu asigale mu leeni ye bw'oba wasalawo kubeera ku Hajjat gibeereko bw'oba wasalawo kubeera eri tova mu leeni yesaawa. Hajjat salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya Hajjat? Alhamdulillah. Kiri kiti eyo? Bwe bityo. Webale kunyirira. Sinyirira. Nali nyirira. Wali onyirira okusinga wano? Vaawo. Kitegeeza abakulabako before we bakulaba kati bo beewuunya. Era bamanya nti oyo omuntu mulala. Alinamu stress. Alinamu ebimutsombo. Okay, Hajjat nsaba weeyanjule obuuze ku bantu n'abakulaba tukube ekiboozi mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Hajjat Zuura. Hajjat Zuura Nakisui Kazibwe. Hajjat Zuura Nakisui Kazibwe. Hajjat ensonga ezituleese wano ndowooza eby'omwana tetugenda bigendamu si byagala bigendamu kuba nawulidde mulina be mwabikwasizza gye biri ate kirungi wabinyumya bulungi nnyo
buli omu n'abitegeera naye emboozi ezigenda mu maaso mpitirivu era nsaba okkirize oddemu kimu ku kimu kansubire olyokke nakyo. Alhamdulillah. Hajjati, ensonga esookerwako tusookere ku national ID. Ogenze ne weeyanjula n'ogamba ti ggwe Hajjati Zuula Nakisui Kazibwe. Waliwo ID ezitambula ku mikutu ezigamba nti Zuula Mwizirwa Zuula Nakisui. Ndowooza tutandikira awo. Wabirabyeko? Oba wabiwuliddeko? Tera nnyo okubeera ku social media naye nga nabiwulidde. Kati kikwatagana n'endagamuntu yange njirina mu mateeka era nagiwandiisa mu mateeka. National ID. Ate nga nsusa emyaka 18. Okay. Kitegeera? Yes. Era amaanyi agalimu ge gamatuufu agagirimu. Era nga yange naye nina National ID. Yes. Sirina ezo ze bagamba. Okay. Ene etaayaya ku mitimbagano ey'okubiri ejja etya? Nagisazaamu. Wagisazaamu? Ye yasooka ye yasooka. Eriko erinnya? Eriko Nakisui Zuula Mwizerwa. Mwezerwa y'oli ali Mwezerwa. Lwaki wagisazaamu? Nagikyusa nalina lwaki ndikyusa. Nedda mu Zuula Kazibwe. Nakisui Zuula Kazibwe. Kazibwe nga yani? Kazibwe? Nina ensonga lwaki nateekako erinnya eryo. Ye? Kati eriwa Mwezerwa mwali mwakola dda divorce oba wa just wali oyagala lyejjako n'olayira n'okuba ebirayiro? Nakuba ebirayiro nendikyusa. Yes. Nga ne Mwizerwa kale yaliwo naye nga tetutali mu bulamu bwange. Bwe twafunira obutakkaanya. Yes. Kale nalina ensonga nali njagala kutambuza mwana n'omulwadde owa sickle cells nga njagala mutwala mukola bone marrow transplant. Okay. Kati mukwano gwange eyali annyambako mu ekyo genda otwala omwana bamujjanjabe. Bank statement na buli kimu kyonna. Okay? Nga kirimu oli. Birimu oyo Kazibwe. Kitegeera kati nga nina okukyusa bino byonna. Ate ng'ono taliiwo mu bulamu bwo okuwa support. Exactly. Twali twafunamu obutakkaanya era ne tumala ndowooza emyaka nga oba 2-3 nga temwewulira. Era nga nagenda ne Supreme ne mweyambulula. Olw'ebyo ebyaliwo lwakuba te mu kuddingana. Oba kati oba twali tukyali bafumbo oba tetwali simanyi. Wagenda ku Supreme kuba nawulira mbu Hajji ate yagenda n'asaba divorce mbunogaana otosa. Gendayo bakulage file. Sheikh Kakoza gyali. Wa Sharia Court. Yes. Genda omubuuza akugireyo ebitabo olabe oba ali Mwizerwa ya signing. Wagenda gwe n'osaba. Era babirimu era babituulamu era n'ensayininga. Abo bateekeko mu silence abo. Twagala batusumbuwe. So ID zino wezaava kitegeeza ensonga teyajja lwakuba nti nali nyawukanye n'omwami wange. Yes. No. Walina support gyagala. Exactly. Ate nga kitegeerekeka. Kozi oli taliiwo ate agenda okuyamba waali. Ate ne weyandibaddewo kubanga ekikwatagana ku mwana nze nali ku bulamu bwa mwana wange. Saali ku ne weyandibaddewo kubanga nali nfunye support. Yes. Ne weyandibaddewo. Wabula nti kyajja nga te oli tetuli naye nemba nga ate nfunye omukisa ogwo lwakuba tetwasobola ate kutambula covid we yajjira. Okay. So system ya nira kitegeeza yemanyi omuntu atya kubanga eri nagisazaamu era si kyamayina gyeri oba bagikugiramu bigundi nagibalekera. Nina endagamuntu etya? So abandagamuntu ababadde babuze ekyandagamuntu bwe kityo bwe kiri affidavit of support kitegeeza wakuba ebirayiro n'olyejjako n'oyingizaawo. Yes. All right. Kuba abamu babadde bamanyi nti oba bbaawo nti oba taatawo oba brotherwo oba ani kati twegamba kyonna kyali nze nateeka mu linnya Kazibwe nkubulidde ensonga lwaki naliteekamu. Yes. So nira babadde bagitadde ku nninga nti ekuba ID ebbiri tekiriyo si kituufu. Era nkulaza erisiiti. Yes.
kulayira kwe nalayira nga nakatabo gye kali era nga mwendi nga nzijjamu mwizerwa nzizaamu kazibwe. Yes. Isiti njirabyeko. So ekya ID bwe kityo bwe kiri. Ekibuuzo ekyavuddeyo ekirala nga bagamba nti emboozi y'e Mexico eno. Emboozi y'e Mexico nti omwana mwali mumututte Mexico, mwali mumubuusa ekisenge ne mumutwala okumutwala ne babasaba simanyi $600 ti ate akakaaga ate omwana eyo simanyi gye yafunira ebizibu simanyi omwana n'akomawo simanyi ebintu by'e Mexico bino biri bitya. Sibimanyi. Omwana wange tavangako wendi. Era tusobola ogenda ku airport ne tutwala omwana oyo kubanga ndowooza bajjako fingerprints na biki byonna okulaba nti omwana yali atambuddeko yali avuddeko mu Uganda. Sina kindi omwana tanvangako wendi. Okujjako nga bebagamba nti agenze wajjajja tugenze tuteba na kuwummula obaleseeyo wiiki oba mwezi mu holiday wajjajja waabwe oba wa mama bwe biti. Naye ng'omwana tavangako wendi. Tagendangako Mexico. Nti oba yayita Nairobi. Nedda taata. Tayitangayo. Tayina. Akakaaga kano kajja katya? Kyate nti eyawamba omwana kyate yabasaba $600 kyate akakaaga kaali ka compensation wa muntu kutwala simanyi abakolera pepa ako batwale Mexico. Akakaaga kano kajja katya? Sina kyemmanyi mukulu Farouk kwa akakaaga n'omuntu eyawamba omwana na biki byonna ebyogerwa sina kyembimanyiko wallahi billah. Wallahi billah. Nga nakwata ku kaba ya Mungu. Ekyo sirina kyenkimanyiko. Tunula mu kamera Hajjat ogambe otya? Mungu okunzitira wano. Nga natuka ku kaba ya Allah. Nenjinywegera nga sitya Mungu. Ntya Mungu wange. Tewali yali awambye ku mwana wange nansaba $600 oba nenkagambako n'omwami wange n'akampa. Tekiri. Alete risiti nga akuwa $600. Alete. Ngera na sainingako. Ani eyampola? Hajji. Mbu Hajji wamukubira, Hajji ali. Mbu wamukubira n'omugamba awambye omwana simanyi biki ayagala $600. Wamukubirwa nga aliwa. Mbu akakompensate ngoba yali Sudan. Sibimanyiko mukwano. Era tebiriyo. Alete risiti. Alete. Nga sente zigwa ku account yo $2,000,000 mwemu. Ku account ya? Mbuzagwa ku account yo okiriyalinga omusajja yali atwala omwana e Mexico. Nga ziri ku account ya? $2,000,000 mwemu. Mwemu $600. Kyemmanyi nti mmanyi omubanja banjayo kuba katubadde twewola. Naye ate sijjukira nti nali mubanjizaako $2,000,000 mwemu. Okay? Tekiri. Ezo tezigendangako ku account yange. Kujjako mbadde nga muwola. Mpaayo $10,000,000. Mpolaayo $6,000,000. Mpaayo $8,000. Okitegeera? Nze mbadde yabadde tampola abadde ampa buwi. Takuwolangako? Abadde ampa buwi. Okay. So, ekyo bwe kiri. Ekirala ekigwa mu ddiiro ne bagamba nti eyamuwamba ate yali kojjaawe. Kojja nga yawamba omwana. Mbu kojja ye yawamba omwana. Mbu omwana wamuwamba n'amuwamba emyezi 3. Ate kojja Faruko wangi. Twogera ebikwatagana. Ndabanga byoyogera. Hajjat. Emboozi nafe zaatukompezize kyovolaba ebintu byalemeredde abantu. Nkubulira Hajjat. Ebintu byalemeredde abantu. Abantu ne bagetinga confused. Nga Devicom bwagamba. Abantu bagetinze confused. Bagatse ebintu bingi. Kakati gwe alina tugamba ekituufu kyeki. Fake news yabutikidde good news. Subhanallah. Alhamdulillah. Ani yawamba? Ani yawamba omuntu? Tewali yawamba muntu. Allah, aja litoko tekesi mu silence. Wallahi wakati ebintu we bituuse. Tugetinga confused. Chovola kesi eno. Yatuuse netabuka. Kakati aja ndono gwetogera naye yagenda emaka nakwata ne ku kaba era simusubira kubeeranga yenyigira mu bintu by'okulimba. Omwana ono ani yamuwamba ebyaddala? Tewali yawamba mwana wange. Era omwana wange tawambibwangako. Omwana wange tawambibwangako. N'amala emyezi 3? Tawambibwangako. Tekibangawo. Kijja kitya bano bakireeta batya? Abasaidi yeno bakireeta batya? Nga ndaba bingi bye baleese. Era kyazize bwe kitonga ebirala bwe babireeta. Kakuddemu bwetyo. Kubanga bingi bye nawulidde bye simanyi.
bubamuwamba eyo alaka gye yafunira obuzibu nedda mukwano abasenga bano abali mu mawulire obamanyi tobamanyi enkolaganayo n'abantu bano ebadde eyimiridde etya kati nkugamba ekyoba kubanga Mungu yatukweka emitima naye ng'engeri gye yatukweka emitima kankugamba ekibadde ku ngulu kyembadde ndaba tubadde tukolagana bulungi ne basenga bonna abafulumye mawulire tubadde tukolagana bulungi tubadde tuwali lutalo tubadde twakavana mu mukolo gw'omwana omu ku basenga b'abaana bange ebutambala tewasekase maama waliyo omukolo ng'omwana we akyazizza juzi tubabaddeko na buzibu nenyazaala wange juzi nali naye nga tunoonya pasipoti y'omwami wange ku migration okumala kumpi mwezi mulamba nga tutwagala pasipoti nga bagimumye nga tutambula basatu mu mmotoka nenyazaala wange okay yes kakati n'omwami wange nga pasipoti bagimumye bamuyita mawanga malala nga ate omwami kirala nga ntula mu mmotoka buli lunaku netugenda ku immigration ndowooza era bammanyi era babadde nga bandaba ne ssente ne zimuggwako nenkwata akasente ke nali nina nange nenkamuwa okay nga tutambula nnyo kujja maama butambala kukola bweti genda olete senga wowe gindi genda okole bwoti omwami wange ade talina ssente nnaku ezo kubanga emirimu gyeri e Sudan gyali gyatabukamu nga bamumye ne ssente ze z'abanja abanjiza emyezi oba 3 oba 4 abadde atunda gas eri oba oxygen simanyi na biki byonna kati nga amalwaliro ga supply nga tebamusasula ssente kumala kabanga kati ngo tali mu mbeera nnungi kati nga bwe mba nina kemba nina nkateekawo naye alhamdulillah passport ebadde yakavaayo ati ng'era asuliridde kulinnya kola ki kuddayo abanje ssente so tobabaddeko na buzibu tetubadde na mbeera yonna mukyala mukulu oba mukyala nambeemu maama yagamba nti gw'omu ku baamulemesa ennyumba y'e Bulenga eno what happened bw'owajjanga n'oyasa n'okolanga violence ewaka yes mukyala mukulu yawula bali babiri nambeemu nze ndi wa kusatu ow'e Bulenga ati nze ndi wa kusatu yangambye bali babiri abakyala bali basatu waliwo Hajja omukyala gwe yazaalamu abaana oba 6 omukulu ddala noono gwe namusanga naye nga yakazaala abaana babiri kati balina 4 aliyo kati mu maka nange kati ono kati nambeemu gyoyo gweyogerako yaliwa ali mu maka si nambeemu oyo namba 2 yeyita kyatali kuba yangambye yaliwo nambeemu okay whatever yagambye ekisooka wakolanga violence wajjanga ku ssaawa 8 n'okola effujjo ewa Hajji kituufu si kituufu era lwaki walikolanga Bulenga nga gyali yes nze yes nga njagalayo ki mbunga tomwagaliza kubeerawo ojja n'okola effujjo n'oteekawo Hajji n'omuteeka ku pressure bambi Hajji n'agamba oli omukyala Hajjat omwana alina obuzibu n'ogenda ne Hajji bwekiro wayasaako ne ku madinisa kituufu si kituufu bino byonna bye nkugamba biri mu saturation kati Hajjat bye tuliko omukyala ono omumanyiye ow'e Bulenga banenya atwogere ku mbozi y'omwami wange ndowooza bajja bange ogaane kuba ngamba nti mujja we yagamba bw'ati naawe kuba kakati ndaba by'oŋŋamba sibitegeera bwe kiba kyava mu kamwa ka mujja wange ate ekyo ndowooza sirina kidisikaasingako mbuuza ku by'omwami wange mubadde mutano omwami ndowooza ebyo naye ate okuŋŋamba nti mujja wange yakugamba ŋŋende ewa mujja wange nzi zuula noonyeeyo ki Bugwe yamulemesa n'ennyumba y'e Bulenga okunoba okuvaawo gwe yaleetawo embeera n'ova emutundwe n'ojja e Bulenga okay Faruku yes ekyo kyali bwe kiti kubanga okyogedde bulungi nti nenva e Bulenga nenva emutundwe nenzira e Bulenga kiri kibadde tekiriiwo mbunajja nenkola effujjo nenjasamba Sekiriiwo kati ekyokuva emutundu okugenda wa e Bulenga kijja kitya omwami nga mpasa bwampasa yampasa ndi wano ewange
kajjansi ngamba nti omanyi Hajjati nti ye nkwasizza olina amakaago naye nina ennyumba yange eri Mutundwe mbadde nsaba tugende tukole ki tubeere ffenna nze kale twagenda okukola omukolo ennyumba nagisangamu seminti nemugamba seminti ono tumuggyemu sikirasi tuteekemu tiles ne tukyusakyusa n'ebintu ebiralalala teekamu odrops biki byonna efumbiro lirina kubeera bwe riti ennyumba nerabika bulungi ne tuyingira kakati omukyala eyali ewaka eri n'anoba simanyi byabatuukako owebulenga bwe yanoba n'agenda Hajji n'agenda e Sudaani yagenda e Sudaani ankubira gende wakola biki abaana naye nga waliyo maama w'omwami wange Hajji bane munansonyiwa nti kati waliwo yaŋŋamye mbu lwaki obeera ku gundi n'oyita omusajja mbu ate mwami yes abadde mwami wange omuwe ekitiibwa bambi kyenkwagadeko omuwe ebitiibwa kati nankubira essimu naŋŋamba gende Bulengo olabe ku baana maama naye gyali konze nti ŋŋenda ntuuka eyo omukyala yajjako omwana ku mabeere oba wa myezi emeka oba kyali tekinaanakweza mwaka nakisanga nasanga ekuba etonnye kiri mu mpewo kikankana kikaaba ng'ate n'oli omukyala ow'abaana omukaaga naye yalekawo omwana omuto eyali yanoba omukulu nga abaana balinga abenkanankana kati bwe nalaba bwe ntyo ne ŋŋamba ate kati ono omukadde yali ewaka wadde alina omukozi naye ndowooza bino ebyana ebito byetaaga mokeya nenzijjawo bino ebyana ebito ebyo omwana owoono omukyala aliwo kati bebi oyo nenzijjawo n'owooli bonna baali mu stage kumpi y'emu bonna babasuula nze nenzijjawo abaana kati omukyala mukulu ye saamusanga na Hajji nasangawo ono namba 2 ono yeyita namba 1 yes nenzijjawo abaana ne mbatwala Mutundwe ne mugamba Hajji bano abaana engeri gye bali bato maama kabeere ne bali abaana abakulukulumu naye bano kambeere nabo wano tandika kubeera n'abaana omwami wange yava e Sudaani n'ankomawo nansanga n'abaana engeri gye nali mbayisaamu nabiki byonna kwekungamba Hajjati suubira twandigasa abaana bano wakati maama nga bw'omumanyi mukadde biki byonna oba tubagatte konze isooka abaana baleete kubanga jjukira nange yansanga n'abaanga abasatu baali bana omumu nanfaako nansanga yansanga na bana ab'omwami asooka basatu najja na bana neŋŋamba ate kati asazewo aleero abaana ate lwaki ababisikola ki olwakuleetera bameka omukaaga ogwoli yagenda n'aboona ababiri be baana bameka ogwo 8 kati nga sikifaako n'ababa abana nga bangi nali sikiinaamu buzibu kubanga jjukira yali agulira wano emmere neeri yagulirayo emmere okitegeera ate nga bwe tubateeka wamu osanga kikola ki nanti kuliko abato bano abeetaaga keya ng'era keya weeri tufunye abakozi webali ono akola kino ono alabirira bano jjukira nanga nsanze ne kano akanga akato akalwadde akasiko cells like nga ate nga nkola mu town tubeera awo mami wange najja nansanga bwe yajja nangamba tugatte abana ne mugamba baleete n'abaleeta naye n'ennyumba nga nfunda ye Mutundwe kati nga yebulenga ate yo yennene kati twabeerawo gyali myezi emeka kwe kuŋŋamba Hajjati lwaki tetugenda mu nnyumba y'ebulenga kuba yennene kuliko ne boys quarter wano nga wafunda oli kitegeeza avaawo nga bamaze kukuba embaga awo nkiraba kati namugamba Hajji wano nga wempulirira emirembe nza okugenda eri ne wabulwa emirembe tusigale wano naye amaka gabaddemu omukyala wadde wafunda tusigale wano kwe kuŋŋamba nti kale netuddamu bwona okirowoozaako n'olaba nga kikola tunakola ki tunaavaawo kubanga ndaba wano engeri gye wali kibuga twetaaga ne ssente n'ennyumba esobola n'okuvaamu ki akasente ate wali nga wanene ebulenga ne mugamba wano watuwa emirembe ng'akivaako nga mmanya nange akivuddeko mba ngenze ku mulimu nali ntunda mipiira gya mmotoka awo ku Nalwa market yansanga byentunda ngaleeta emmotoka ng'atikka ebintu emmotoka yali ayina emmotoka ze zitwala gaasi gye yaleeta nga bapakira bintu nga batwala nze simanyi komayo waka nkuba eŋŋombe ku geeti tewali akola ki
addamu kuba ngombe tewali agula kati banaiba be bajja ne bangamba Hajjat nga mwasenguse konze twasenguse nti ebe motoka yaze netika abantu n'ebintu ne bakola ki ne bagenda kwate simu nkubira Hajji kyowayi ani yatutte ebintu ngamba Hajji bangamba mwasenguse ndi ku gate nkube ngombe tewali anzigulire nti tusange ebulenga tusa motoka ngenda bulenga tukayo nga mugamba Hajji notangamba nonsibira buli kimu akyala tubeera n'ebintu byaffe oba kinga gwo ino bye parkingira kati ani yabi parkingidde ntinze mugaye wakoze emeso bye kyokulala nagamba banasobola kubeerawo era mpa abaana bange nze nkole ki nde nedaja tikati webake kale kubanga bwali bwakiro bikira nvudde ku mulimu saa 12 ntungeze bulenga kumpi ziri ku saa wange mu kitundu 2 angamba webake ojakera ku machakali tubiye ebyo ngotya kigwe nyumba ya mukyala kwotamanyi mayitire gye yadda ne gye yava jukira nga tebyantuukako dda nga nkyali muto mu bufumbo obwasooka lwakuba nti sibyogeddeeko kati tuli ku Hajji byonna tusobola obikwatako nga mugamba nedda mpa abaana ng'agaana nga nvuge motoka ngenda ebulenga ku poliisi nga mpaaba nga bampa omupoliisi mujje munegayireko Hajji akole ki abaana ababo olwo nga nakamuzaalamu omwana omu nga n'abange bano be najja nabo abana be bataano Hajji kye yakola nga poliisi emuwoyawoya ng'emuga mukazi muwa abaana mujja kutegeragana oluvannyuma biki byonna nga mpa abaana nga ngenda nga nfuna kaloogi nga mpangisa nga neebakaawe nateete nasulawo ennaku 3 nga noonya ennyumba kajjukira eri ewange ekajjansi pangisayo mwali temunabagenda mubapanga ng'olwo mulimu omusajja alimawo ewaka mwali waliwo omusajja alimawo nga just yasulamu munnange ennyumba yali tennaba nakugwera bulungi nnyo nga ngenda nsula muloogi nga mpangisa kisenge na ddiiro nga nzija abaana bange muloogi nga tudde awo nateete mba ndi awo nga wuuno nga ajajja agamba nti tubeere muno mu muzigo nga tugusulamu omwezi mulamba ako yangamba naye Hajjat nga bw'omanyi nga buli lunaku olaba agamba Hajjat eri teri buzibu Hajjat omanyi kiri bwe kiti no wandikiriza akubidde ne taata wange Muzeeyi Bamweyana gye yanyanjula Muzeeyi Bamweyana ate wano mawulire baali bagamba nti oli mwana wa minisita ati muzeeyi wange yali oyo taata wange si yanzaala minisita w'Emmengo yali minisita w'Emmengo taata wange mutuufu yafa bambi nsigala nze nga oyo omwami ye taata yanyamba mu buli kimu byonna n'omuzeeyi wange omulala bamuyita ali ebusoga Seka Sulaiman Ogera olimu eyo famire kakati annaye ngambadde simanyi tugende mu maaso kati bankubira zula kakana kiriza omusajja olwo yabakubidde ababuulidde bali mu kuyomba kiriza omusajja wakuteekawo oba okola ki oba obeera onooba ofunyewo obuzibu onojja erifa abakulu kakana ngamba tunuza mu kintu ekyo kubanga kyali kyantuukakokko kyali kyakutuukako dda watata w'abaana bange gye nasookera ngera naye yanteekako mu baana kati nga sibyagala bidda wali wabiraba dda enkola yaabyo kakati bagamba oyo Kariyoki simwagala naye bwe namala ne ngamba wayi bano bajja gamba mbayisizaamu amaaso bataata ne ngamba it's okay muzeeyi mpulidde ky'oŋŋamba nti nga nkwata migugu njijja muno mu muzigo gwe nali mpangisizza we twali tubeera ne Hajji nga nguze ebulenga nga mbeerawo naye nga mbeerawo nga njagala kimu omwami wange alabe eddala nti wano tewajja kubaawo mirembe kuba nakiraba kyekyaliwo mba ndi awo ng'omukyalo omukulu ajja bwajja tajja yenna yasookera ddala w'abaana omukaaga azze kulaba baana naye nga balabira manju waki wa nnyumba tatuuka waka mba oli awo nga none yalekawo ababiri akola ki nga nayajja mbeera ku mulimu ze simanyi kigenda maaso baŋŋamba abaana tumama yazze bagula bakoze mukwano batandika kugamba nga ndabawo obulabe baleeta keyosi olengera akavuyo akajja
obeera ku mulimu buli w'okomawo bagamba nti maama yabadde wano nogamba ye nga mutuuza nga muga Hajji obirabye tuve wano tufune ennyumba ennene kuba obusobozi obulina ennyumba yeeri eyamutunda wagiteekamu abapangisi eno naye egeremu abapangisi ey'ebulenga tufune amaka amanene tupangise sente tezijja kubulanga kubanga kuba wakola ki wavaawo sente wakiri tufune amaka gali ge bajja okutya kuba ne mukyala mukulu jjukira n'ennyumba eyo era yagirimuko ey'ebulenga olwo waba n'omukaaga nedda tekisoboka no anobye naye nga ge makage kwagamba neŋŋamba nga buli omu ajja kyere nga nenda Beyond the newsroom, where untold story is revealed.